Kati nina omuntu gwenjagala. Tukubira kubiri munda. Kubuutira mu mmere y'abaabawo. Kana akadagala ayagala akateka ngateka mu yababa. Teweraliikirira. Teweraliikirira. Ekyo ligenda mukola. Lwakuba nti nze n'Olivia tulinamu obutakkanya kutono kati njagala baabawo. Wangi? Alowooze ki? Oyino gira Black Gem Pictures ekutuusaako firimu etandika essaawa eno yennyini ate Black Gem Pictures nkugamba ntino kasita yeegatta n'akasannyalaze Tincture Avenue omanyirawo nti mugo gwa sinema enjogerere wano ku Black Gem Pictures etali njogerere gisange ku Dembe Movies YouTube channel subscribing liking commenting so ngate gwagala okulaba ebinejjerya byenjogerera genda ku official YouTube channel yange searchinga VJ Josh K Filimuzi subscribing nayo ayagala okulaba ebinejjerya oba Telegram yange nayo sanga VJ Josh K Filimuzi nacho ine process omusuba mu filimu etandika olunaku olwaleero tutandise empya bagiyita Mission Impossible agatundu akasookera ddala so nga teno Mission Impossible ogenda kubanga osobola okugiraba nga ennaku olunaku olwa Thursday n'olwa Saturday tugenda kuwanga firimu yaffe nga tubuusawo olunaku lumu tulyoke tukuwe akatundu akaddako buli week tugenda kuba tukuweereza episode 2 wano ku Black Gem Pictures kati we tutandikidde waliwo abali mu kuteekateeka surprise ey'omuntu omu kati balina okulowooza ku hotero ki gye balina okuteekamu omuntu ono ne kati mwe mulowooza hoteri ki eyinza otukolera kubanga ekituufu oba otegeka surprise olina okumanya omuntu gwe ngendo surprise nga anaabeerawo anaatuukawo kati ono yalowooza abantu bacontributing bakole group bakole surprise enawereka ate surprise enaaba ekyali surprise bakola olugambo ate abantu mubaagazaaki sente nze nja bimalanga temwetaaga sona nkugambye yo omukulu ye agambye kyonna ekyetaagisa ne ssente tebageza n'okusonda n'okutegeeza omuntu yonna surprise esigale nga surprise kati mwe mulowooza omugole agenda kwambala atya ani anaakikolako nze ndowooza ekiteeteeyo ekyeru ekyo ate ajagala ayagala butaiti obujjayo figa ye ne bebi omanyi ba decoration si kyo gwagenda okola ku byokutimba tubikulekedde emmere bali ku bya keeki wabula ate omukozi wa keeki ye bamweraliikidde mu kubanga ayinza on'obutakiika baasi katono bamuwadde ogw'okuperereza omugole atuuke mu kifo mwe baagala kati omukulu omukulu yayita mukwano gwe amwesiga mu bintu by'okola ki by'okufumba ebyo buli kimu kiriya kati olugoye lwo bagenda dukwasa alisita engatto Olivia tufaanaganya ekigere era kyekyengato temweraliikirira otwala kyange gwe nno wandivudde ku kigere kyange bulijjo adde takyetegeeza yagala labe eddala kyenga n'ekyo Olivia nakyo kyanvubu oba kati munnange bali mu kutegeka anniversary kwegamba bintu bya bufumbo wabula ebyokulya gwe ogenda bikwasaganya gwe byonna nsinga okwebaza Mr. Tom kati bambi sirabangako musajja wangi yenna Tom mbu yakuteeka si mukwagala Inga oyagala mukyala wo.
Zenage mulaba. Eshegeza kabitonga. Ulira pass. Agambe musajja nze ndi muvubuka. Basi oli muvubuka. Zenage wemba nsaba. Playlist yange. Njagala ko omusajja alinga Mr. Tom. Kati kano kegwaniza omusajja ono. Kalawe nga Mr. Tom. Hawana Tom kyokka bali mu nkiiko lwa kutegekera mukwano gwe. Naye kankitwala. Naye so ono. Ekisiru nga alinga. Mukweganiza omukulu amugambye naye so ono ye baamutwala. Koye n'amutereza mukulu nkugambye alinga. Subscribinga olikinge okomentinge. Oyizeemu ki? Nenga nkugamba yagala okulaba ebinigeria byenjogerera genda ku YouTube channel yange. VJ Joshke Films. Tulina ne WhatsApp group yaffe. Osobola okujoininga awo. Etali njogerere gisange ku Dembe Movies YouTube channel. Genda nayo subscribinga olikinge okomentinge. Abeno kati biringa bavuddeko ayisa akaseera ono yajjako eno naye nga ayita abeeno ayina gwalengerayo kugambye no Mission Impossible njagala tuginnyonnyuke bulungi ate era nga nnyuvu kamala. Mission Impossible tuli katundu akasookera ddala kati yayitako ebule n'ebweyanga olowooza alina gwawulirayo. Omwana ayambadde akasikaati kano wanjinze nzuuno. Banaye nga mpise nindowooza banaye enkoko ze zimpita baazokka ne ngamba teri bantu nga wendi. Mula gyali? Mbadde manyi muli mwenna. Mula wa muno balina omuze batera okubeera bonna. Munnange ne baba taliiwo. Okimanyi nga gwandeese? Nga irindako. Kinkoza bulungi nnyo okusangawo gwe bayigawe. Ekituufu okusanga kinkoza bulungi nnyo. Jiddenzi. Kyogamba jiddenzi. Wali tojidde muula. Nga totandise kubuuza muula. Ebiseera ebisinga ojjale nobeera ojidde muula. Naye nakumanyira kubeera na muula kimu bibiri muula. Wankutandika entya. Wabula ate gwe wankutandika entya. Kyembadde njagala okole. Waliwo kyenjagala onkwasaganyize. Nina ensonga zange ne mulamu. Nina programu zange ezitagenda bulungi ne mulamu oyo. Naye bintu by'abakazi. Njagala. Nina obuntu bwange obutono nnyo bwe njagala okole. Kati waliwo obuntu obutono bwe njagala okuwa onkwasaganyizeeko. Nsasula. Ogwo mulimu. Ng'onsasula? Kitwale nti oli ku mulimu. Gwe kitwale nti wafunyedde omulimu ogenda okusasula okusinga. Anze kawonsasula munange gwe tofaayo buli kimu nja kikola kwekeyangala. Ako kabadde kange ng'omuntu. Kati wano yamugambidde nti alina akadagala kaleese ayagala omuwala akateeke mu mmere y'abaaba. Wangi? Baaba wono ye musajja. Njagala baabawo alowooze Olivia yamutereka. Kati ono alina obutakkaanya n'omukyala w'omu maka gano kati ayagala bateekemu buno obudagala mu mmere y'abaaba. Oli alowooze nti oli amuloga. Mu bufunze ono alina ddiiro eyagala okulabisa ng'omukyala w'omu maka bamulaba bubi ng'omusajja amulaba obubi. Likwate bulungi. Wabula kwata bulungi eddagala lino ggwe. Teritta tufaayo. Olowooza nno litta kankombeeko olabe. Olaba tewali. Nange nkombeko oli musiru oyagala kuba otya. Adagala lozaako. Bamugamba okwetema ssente naye obusente mwatandikira bwakyalo. Lindako. Gwe nno naawe. Kale gumu ekitundu. Ate naasuubiramu saa ssente nnyingi. Nja kuwa ebiri. Gwe lindako ebiri. Ng'onaakola obulungi. N'amabbali gaakakwata kazikatu. Liizi saagala bakulabe. Wabula Liizi beera mwegendereza. Musibirimu. Nze bivaamu sibirimu. Gwe tobirimu gwe kola bukozi kye nkugambye. Nteeka mu y'abaaba yokka. Mu mmere. Haya bamuwadde ekyebiri. Njagala obeera omukozi omulungi. Beera mukozi mulungi. Wange ne mulamu wo. Kati nno bino osobola obisangawo ono mwana wa wano era ng'oli baaba we naye munnange olw'okuba nga ababeera ewaka tasasulwa
ababayambako obuyambi si mukozi kati ono we yajja n'amuwa akasente laba essanyu nze nja kubala akasente nkuwa buli kinaaba neetaaga bwe mukolera okitegedde ekintu ekyo banaye mulekere okozesa abantu newankubadde ba Luganda muleme kubaako kye mubasasula ekitwale nti singa abadde mukozi nga waali wandibadde okola otya balina ebintu byabwe bye baagala kati kakazi katubambi laba ebyembi bye kagenda kutandika okukola mu butamanyi olw'okubanga kaweereddwa ssente kakkiriza ddiiru katandika okuluka olukwe kati munnange tuddeewo ono yenna yeesunze biti abampunya bulungi aye munnaye oyinza okwetiiyula enkwayo eyo negenda emalako kumbe waliwo enkwatagano ey'enjawulo mumaze kati g'omukyalo ono n'omwami ono gwe twatandika nga naye ate ono omwami ye nannyini maka gali ono gy'ava era ono ebabawo akali akawala akakkiriza okukola ddiiru bano balina enkolagano ey'enjawulo era nga bannange erabika esukkawo okuwa endowooza kuba omala okulwa mu kafuba ak'ekiddako bannange kisange ku YouTube tudda ku bano naye nze nasaba advance sente nenzivaako mukama wange alinga agamba tatuwa sente yadde lindako owooza no ne mukama wange obusolo bwa talina kamwoyo alina bungi obusolo animalozi bannaye animalozi njagala kuzza baana ku ssomero obusolo bwange bulwadde bwaladde simolopokisi ne mukama wange namusaba akasente olowooza yampaddeko yadde naye kukimanyi mukama omanyi bano baba n'eŋŋambo mukama wange alina ekisenge ekitagula gw'otuuka yota nze nkoma wabweru sina kyemmanyi bya bisenge byeweewange nze waleeta ebintu mbisitula ne mbitwala mu nnyumba kati mu galaji waliwo ekisenge kyendaba nga buli wengendayo tebakiggula nze wange nkoma mu ffumbiro ekyamaanyi ennyo okuyingira ddiiro otegula ebisigadde enzira mufune nakudda ku luggya lwange genda mu faamu kulunda gwe mukama wako aye kyolowooza nnomumanyi addaage bano nno kirayika bamaze emikolo kubanga bintu by'okwetereza engoye oluvannyuma wano bamaze emikolo kati aba ali awo bannange Tomu ne Juli ladies and gentlemen Tomu ne Juli bannange basanze lubona ate olowooza weesukawo ekitundu ekyokubiri ekigenda okutandikira olunaku lugenda kuba lwa Saturday nkugambye twosaawo olunaku lumu ne kutuwa akapaati akaddako joske